Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nodini Ntege once again yonna gyesunzire okutulaba. Tubagamba mwebale kubanga mutugoberera, mwebale kutulaba. Twogera kuno nakuli ensonga nyingi nnyo. Tuzze tutunulira ebintu bingi nnyo wabweru w'eggwanga, mu bwengula, ebifa mu ttaka, olumu tukomawo ko ne wano e Uganda. Olutalo lwa Iran essaawa yonna luddamu okutokota okusinziira ku gavaayo, ate abaava ku mwezi nabo balina bye baatuusawo, ababawakanya weebali ate n'ababikkiriza weebali. Mu Uganda wano tubali tutunuulira omusango ogwa Okello Onyumu Christopher Okello Onyumu yatta abaana ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna gwe twamazeeko wali mu Gaba Community School. Naye enzita gye yabattamu kyaleetera kkooti okutandika for the first time mu bintu ebiri emisango gino egitali nnyo nti oba bya bululu, mobile court n'esitukiramu. Bingi ebyetooloddwa, tulaba omulamuzi Alice Kyomuhangi bwe yayolesezza obuvumu ku ngeri gye yasazeemu omusango. Abantu bangi baali basaba kimu, omusajja oyo awanikibwe ku kalabba, eyatta abaana bamutwale ku State Square, buli omu amusaleko ekifi ky'ayagala tusobole okufuna obwenkanya, naye akiwulire. Nayagadde omulamuzi Alice. Ekyabadde mu ttenti awo nga akatyemula, yasoose n'amulangirirako emisango 4 nti Gideon Eteku, Elungaati, bonna abaana nga bakusomedde bonna gwe wabatta era emisango gikusse mu V. Zabadde ssaawa 8:15 n'atugamba nkomawo ku 9 okuwa ekibonerezo. Tenti eyabadde awo n'eri okwekuba enduulu n'akomawo n'asala. Bingi bye yayogeddeko naye gye yamalidde nga amusindise kwa kufa. Kasozi Samuel, oli otya? Ndi bulungi. Ogamba otya? Gye ndisse. Oli bulungi? Ddala ddala. Akabenje waterera kati? Kati ndi mulamu. Kati oli kkiri? Ndi mulamu nnyo. Abamu bangambanga nti omusajja oyo afumirira eddiini akola kiri. Namwe wange gw'atwala ne Yesu yafiira ku myaka nze musinga ne gye mpangadde. Omwana wa Katonda. Kaakati nze ate oga nti era okumanya okwogerera eddiini kye kindeetedde. Nedda. So bino bibeerawo obubenje Uganda tebyewalika ebyo. Okay. Tugende butereevu. Tugende butereevu. Omusango tutunulire keesi ya Okello. Christopher Okello Onyumu. Wagirabye otya? Keesi ya Okello okusookera ddala ebadde public interest case. Yes. Olwaki nti murder case nyingi ate yatta abaana abaleetera buli omu okusimpasayizinga okusinziira ku bwekiri nti abaana bano abaana abato defenseless kintu kibi nnyo okuba nga battibwa bwe batyo. Therefore omuntu yenna akoze ekikolwa bwe kityo yalibadde yeetaaga ekibonerezo ddala ekyamaanyi. Lwakuba ekyennaku e Uganda mu 2022 akalabba baakajjawo ku musango Susan Kigula yali ku murder case kuva 97 okutta baawe ne bamusalira akalabba n'abeera eruzira okumalayo ebbanga eriwera 2000 ne batandika amawanga aga Commonwealth ne gatandika okwadvocatinga okugyawo akalabba. Sempebwa Katende Company Advocates be baakulira okuwoza okulaba nti akalabba kali inhuman, kali dehumanizing, kakola ki byonna ne bajjawo akalabba. Era President Museveni Supreme Court neesaana nti ddala akalabba kali in violation of human rights ne bakajjawo. Kaakati bamusalidde akalabba bagenda kukola batya? Batuwulidde options. So ekitegeeza tugenda kuddayo mu case Okello asooka abeereyo okumala emyaka nga tukyayisa etteeka okuddamu okuzaawo akalabba. Kuba mu situation ng'eyo akalabba kalina kuddawo kati kasobola okuddawo under judicial review. Ne batuula ne balaba nti katuzeewo enkola okusinza ku bino na bino, kooti yo neesaawo judicial review. Ekyo balina okukikola okukazaawo okumuttira mu mateeka. If not executive order, President Museveni alina okuyisa executive order n'alagira nti njagala olwa kino na kino mpozi ye possibility gye tunaalaba
if not referendum musobola okuya ne mugamba okusinza ku biwona bino akalabba kaddewo kaali kaavawo kuba mulina okusooka okuyisa okuripiiringa etteeka liveewo ne muddamu ne muyisa etteeka eri-reinstatinga capital punishment nebikolebwa so kaakati maybe balina solution kwekyo bagenda okikolera okulaba nti bazaayo akalabba naye bwe nabadde njogerako ne bakansa amu ne mbabuuza bo baŋŋamba nti etteeka oli yayogeranga ye yakola apiiru ye oyo omukyala guyogeddeko ne banne bonna bwe baali naye ate newabaawo aŋŋamba tebaalijjawo completely kyasigala nga kiri nti basobola okusalira akalabba until president ng'asayininze bw'atasayininga toteekebwa kalabba era ne batugamba nti oba kuva mwaka kitasayiningiranko muntu kalabba no era n'akalabba baakoma ku Ssebirumbi ndowooza naye kyenjagala bajja tubulira nnyo ab'amateeka abasukwa naye bafune legal debate nti Supreme Court weeba esaze era neerangira nti kiri unconstitution ekitegeeza etteeka eyo libeera null and void liri against the constitution etteeka so amateeka gawummuzibwa amateeka geexpiringa naye niidi bwejja baddamu ne bagazuukiza naye ageexpiringa gabeera tegaaliko nnyo kooti nti yasalawo kuba Supreme Court mu America buli lwesalawo lifuuka etteeka singa osoma keesi ya Marbury versus Madison mu America keesi ye yaviirako okulaga nti no federal court erina obuyinza okusinga state kyesazeewo state ekiga yava mu musango Marbury versus Madison eyalina president wa America Madison nga state zigamba tulina obuyinza federal government obutateekako obuyinza bwayo ne bawaaba Madison n'agutulamu Madison baguwangula state so wekibanga Supreme Court yagutulamu awo waliwo disaster Supreme Court mbuuzabuuzira nga bwe ntera okubuuza abasajja baŋŋambye infact omulamuzi bwe yabadde awo ensala ye yagambye bw'ati nti akalabba kaasigala nga kalina okukozesebwa ku misango egitali gya bulijjo nga misango ki ng'ogwo ate ogwa Susan Kigula gwali gwa bulijjo yakola kikigula yatabba ono kyategeeza nti okutta kuli jeno naye n'agamba nti singa kizuulwa bagambye rare cases oba crimes nga omuntu ono engeri gye yattamu kati n'atandika okunnyonnyola ekisooka yatta abaana abato n'akozesa ekigambo defenseless n'atta abaana abaliwo mu nsi nga balina kubeerawo lw'abazadde baabwe bo tebasobola kwebeezaawo najja n'abatta emisana ttuku najja yakozesezza ekigambo kankifune wano mosikase batokozesa severity yaki kati n'amala yakozesezza ekigambo premeditated kati n'agamba nti najja nga atema ekifuula nti premeditated nti yakirowoozaako ate n'akikola misana natta abaana bana abato kati n'akuŋŋaanya n'agamba nti aba alina okufuna maximum sentence which maximum sentence ye yakalabba ye nga ye era mu mateeka baateekawo nti kijja kusigala mu ngalo z'omulamuzi nti tekalimu nti kukozesebwa naye yajja okutuula ng'aweeyinge nga ye alabe bwe nawulidde tujja kukirinda bannamateeka bajjanaye nga kyemanyi nti Supreme Court weeba esaze sometimes lifuuka etteeka era Uganda okuva 2020 tubadde nga tetudde akalabba n'abaali basalirwa akalabba bagizaayo emisango ne bagikendeeza katulinde tujja kulaba
then okudda ku keesi eno keesi eyo. yes keesi eno eruma nnyo abantu era kyova olaba nti bangi basanyusa olw'abaana naye nze kyenzija okukaayanamu ekitono era kyenzija okwagala okulaga nti keesi eno yabaddemukko ebimu bye tulaba ng'ebirumidde sigamba nti okutta abaana kirungi naye enkwata gye twakikuttemu tujja kumaliza nga n'abantu abalala bwe tukwata bwe tutya emisango tugenda funa abantu ba victimu abasingibwa emisango sigambye nti okero victimu wabula ntunuulira abalala abanaddako keesi bagikozeseza sipiidi nnene of which ekirungi okozesa sipiidi kuba ne mugundi mwekiri speed trial naye ku Besigye eriwa anti eri bakikola mu bukyamu wano bakoze mu butuufu kaakati yesu batulage nti weba banga wano lwaki wano we bakoze mu butuufu ku Besigye lwaki ku Katanga speed trial egaanyi lwaki ku balala egaanyi so kitulaga nti justice ya wano ekyayina obuzibu bungi we muyina interest speed eyanguwa we mutayina interest oba we muli partly involved speed egaana ekyo kibi then yatuddayo ku misango emisinga gye basala mu speed sometimes wabeerawo ebintu bye bakweka ennyo eiza gibeera silipale oba gibeera amorphous tegitegeerekeka emisango njagala okuwa keesi ku misango egya speed Bufalansa waaliyo bagiyita Third French Republic 1894 waaliyo Dreyfus affair oba Dreyfus case Alfred Dreyfus yali musirikale mu Yudaaya ali France ne bagenda bamusalira omusango nti nno yasharinga ebyama bya Bufalansa nabisharinga ne Germany ne bamusalira okumusiba ne bamutwala ku bagiyita Devil's Island mu South America waliyo ensiri waliyo emisota waliyo buli kimu ne bamutwala ne bamusibira eyo wayita emyaka abaakukuma ne baganda naye omuntu ono omusango ogwo bagwanguya ate obujulizi tebwakuŋŋaanyizibwa bulungi ne baddamu ne bagutunulamu 1994 bamusibira 1994 bagenda okuddamu okugutunuulira nga mukama we baali bamuyita Ferdinand Wolfsen eyali amukulira ye yasharinga ebyama bwe yamanya nti kimulya ne bakweka files ne bakweka ebujulizi bonna ne balumirizaamu oli omusango era ne bagira bagwanguye bakumusalire ku musinge eyo speed trial mu America waliyo keesi y'omwana eyaluma ennyo abadde baali bakayitaani erinnya kaali myaka nga 12 omwana oli omuddugavu baamusalira akalabba ensi yonna yakaaba akaana akawala kajja nga kamubuuza mbu wammayo waliyo gye banoga ebimuli omwana yali ne muganda we omuwala ono omuddugavu baga simanyi oba gyebiri eyo ne kagenda akawala tekadda kulabika abazungu abaali mu katundu awo ne bagamba omwana ono obujulizi bwasembyeyo ng'ayogera n'oyo omulenzi we baazuula omwana nga mufu omulenzi ye yassa akawala omwana w'emyaka 12 baayanguye omusango mu weeks nga guwedde ne bamuteeka kalabba era ne kaakati bamutwala ng'amu ku bazira abasinzako okulwanira eddembe ly'abaddugavu so speed trials emirundi egisinga watera okubeerawo bye bakweka speed trial yes wetutuuka mu mada case ng'eno mada case zonna buli lwe tulemwa okwidentifyinga motive y'omutemu tuba tuleseeyo sometimes obujulizi obuli crucial kuba motive ye driving factor ereetera omuntu okugenda okukola ki omusango motive wano omulamuzi gye basinziddeko bagambye nti omuntu ono yatta ng'ayagala bugagga si bwe kyabadde bwe yagamba n'oluddiini tetujja kugenderanga ku muntu nti kubanga bw'agambye ti kyekituufu mu kkooti obujulizi bwo bukuluma si buli bujulizi eriyo omuntu ajja okwogera ebyekisiru anti omuntu asobola okwogera ebyekisiru mu kkooti naye ebbanga lyonna bw'onoolaba nti bagenzeeku mu baddokita ne bakebera obusobo yateeka mu sokisi ne bakebera guguye balese n'essimu y'omukulu oyogola ne bagenda ku Google ng'alina ISIS bwe yasembayo okusaakingako vidiyo z'abadde alaba ku ssimu ye nga zimwoleko mulaga nti yeye byonna byakugolinga ebirala biki byakugolinga
mwebiri naye baleeseeko byokka ebiri related ku musango. So kakati kino kiraga nti yes abeera ne motive ey'okutta. Yali motive ki ekyamusaabana, yali terrorist, yali akwaki motive ki eri awo. Ne baleeta omujulizi we wa mu Kisenyi alina emyaka 25 ye gwe yaleese owuwe. Ne bamubuuza omukulu yatugamba abadde asula ku street n'agamba nti ye yajjako ku street we twali naye ate yajja tugulira mmere. Okujja ku street n'okusula byawukana. Oli n'abagamba teyasula ku street naye yajja n'aŋŋamba mbwa mulekere ennamba yange n'enjimuwa n'aŋŋamba nti ayagala nnyo abaana nti bw'alituuka okwetaaga abaana ajja kunkubira. Ng'agamba oli yatuuka n'abeetaaga n'amukubira. Mu process yagenze muwulira nga yasse abaana ewalala naye ng'ono yamugamba nja kwetaaga abaana n'abagamba tabeeranga. Naye ng'ebyo byonna bya kunyumya ayogera bwogezi ye yamwereetera. Okay. Nga gwonoogamba muleete Nuruddin obakakasa nti mbadde nkola ne Nuruddin akantu kaffe. Then abalala abajulizi ne bagaana okujja. Nze kennyini n'enzija nenkuwaako. It's okay. Ebyo byonna tubitunuulidde naye ekintu ekiyitibwa omusango nga guno mmadda gugenda wala nnyo obujulizi obwetaagisa okusinga ku bino ebya Hyacinth yagenda nalese gundi n'agamba ati twetaagawo forensic evidence. Okay, forensic evidence. DNA nezijja. Kaakati ku ssomero wali tewaaliwo kamera ya essomero eddamba ery'amaanyi bwerityo kuba ali ku ssomero waliwo abaleetako obujulizi nti omuntu ono yeye yennyini oba bagezaako okuleeta ab'enjawulo ne ba-identifyinga nti y'ono. Waliwo omusajja wa bodaboda omu ku baamuyoola. Yamuyoolera wa ku ssomero munda mu ssomero yayingira munda n'amuyoola nga bakubye enduulu. Okay, we yamuyoola oyo omu kati waliwo omusomesa omu agamba agenda okujja nga yakasala bameka 2 kati wano mu kwogera wano n'amugamba naawe ngenda kukola ki ne banyumya n'okunyumya olwamugamba olujja lwogamba musajja gwe nga ekintu ekimirimiri kimwambadde n'agamba ngenda naawe kujja najja oli nakwala n'adduka n'amala n'addayo n'ayoola obulala kati bagenda okumwegattako. Kati essomero lya Dekeya tebali nti bali mu ssomero basoma abali awo P1 P2 P3 no kati ate lirinako ebirala bingi. Bagamba it is like a church. Mutambula eri waliyo church ate eri waliyo ki kati somehow this area abaana bwe babatemera wali abandoned nga bali attendance eri mubiri bano nga omanye ettendo lyaffe birikonda. Dekeya kyeri negligent bwetyo. Era nange nabadde njagala nabo ekintu kino tuve mu bintu bino eby'omuzannyo. Essomero lyeri talina kamera weewatali asikaali abasomesa be bali negligent buli kimu kyonna. Kiki ekyali awo okuba ng'embeera level ya laxity nene nnyo ku ssomero awo okutuuka ku extent eyo omuntu n'atuuka okujja n'obwambe bwonna abulinawo najja n'ayingira essomero kyere. Essomero bo batedde tewali asikaali tewali kibuli omu ajja n'ayingira. Era oli we yava eri n'amala okusaakinga ku masomero gonna Embatugga newa instinct n'emuleeta paka wali ku ssomero liri. Tebatulagaako kikyadde awo wonna tewaliwo masomero ge yanoonya wabula yatambuzibwanga emunyenye bwe zatambuza bawayizi meeni kamera zamulagako ng'atambula. Kati olwedde abaana b'omu Kisenyi mbakugambye owookubiri naye batugamba mu bujulizi batulaga yasooka najja n'adisguisinga ng'omuzadde nga baani abamulaba olwo yajja ku ssomero ne footage owa polisi yajja n'apresenting ng'emulaga eggulo limu yavuga najja n'ayisaawo ku Rubo bypass najjaawo ku Namuwongo monitor n'avuga paka wa ssomero nga kamera zijja zimulaga n'atuukawo n'abagamba bw'ayina omwana wa myaka ndowooza 3 n'ekintu ayagala ajje asome ne bamunnyonnyola n'omugamba naye kati ate abo section yaabwe olina ate kukkirira eri wansi ko ye nti nedda nze njagala asomere muno tayogera bulungi. Waliwo ku footage yonna oba banyumya binyumye ku ssomero banyumya binyumya Hyacinth kale anti already kamera emulaga kamera emulaze azze
naye mu ssomero wali ebyaddirira byonna awo nabatumye tewaliwo document yasayiningako mu alina watuuka ng'asasula ssente ez'essomero ez'essomero ng'azirina bakola exchange n'admission ne bamuwa bagifunako admission gye bamuwa wano mu kkooti byonna buli kimu bakipresenting nga yazze n'afuna ekifo era mu nsobi ze yakola mu bukodyo bwe yakola ekyo yakyerabira yasasuza mobile money no omuntu oyo ayinza okuba nga ddala yes yajja n'akola ebyo byonna ng'omuzadde ngaki naye okudda ku mu kukomawo wano bano ebeekizoneratingira bano bagamba nti already yajja mu kifaananyi eky'omuzadde ku ssomero n'alaga neetaaga kifo era ne wabaawo ttaamu ze zikkaanyizibwako kati mu kukomawo luno olulumba olwokubiri ye lwajja lwazza okukutula missoni ye nga gano amaaso gagamba nti oyo musajja wa Kasozi yabadde naye ng'era bwe nkulaba okwonkona muntu waani kuba neggulu yabadde naye kati lakisite olumu nejjiramu awo nejjirawo asikaali taliwo tewali kamera tewali nekilakisite nejjiraawo omusajja tujja kumusingisa kale yakola ebyo byonna mu environment yali conducive for college kaakati nsonga ki gye bayinza okusala lwaki omuntu ono yatta abaana abo yanyumirwa bunyumirwa yali alina omulamuzi ku kyeyagambye nti n'omulezi kyeyagamba nti yali ayagala bugagga okwogera obwogezi nti natta abaana nga njagala bugagga si kyekiraga nti no ye motifu eyina okubeera backed n'obujulizi kubanga mawanga amalala abantu bwe tewabaddeyo era okunoonya obugagga n'okola sacrifice wetyo ebeera ritualistic sacrifice ritualistic sacrifice oba mmadde ezikoleddwa zityo zibeerako obujulizi obuli scientific si kwogera bwogezi ne musingisa omuntu omusa yayogedde tikubanga nali njagala bugagga mwagezezaako okunoonyereza obugagga obwe yali abwagala sosi y'okutandika okunoonya obugagga obwe yaliwa kuba wentandika okulaga obugagga abanoonya obugagga buli omu abeerako waabunoonyesa nudiini tuli wano ku seeti onoonya bugagga Solomoni kabaka yanoonya yasaba Katonda amuwa amagezi n'amuwa obugagga ani yabumuwa Katonda buli omu abeerako wajja obugagga eiza Katonda oba olina gy'ogenze boosi wo oba olina kikaakati yagamba nti ye yawulira bagamba bw'osaddaaka ogaggawala yakula akiwulira kati ye n'agamba kansaddaake lumu bangi era baakomako mukome so ekyo yakula akiwulira kaakati waayogera ebyo nti kubanga nakula nkiwulira dderafu kaakati olwo omotivu yeyo gyayogedde yakusaddaaka nodini singa ngamba nakula mpulira nti omwana wo wange nga bamumpa tewaliwo kira extra effort gye bateekinga yes singotta n'ogaana okumpa motive poliisi eyino ginoonya balina okukozesa poliisi yaginoonya obujulizi bafunawo nti no yali anoonya bugagga bw'abeera sayire bw'agaana ojjogera mulina oginoonya ate kaakati teralisi bonna abagaana motive waaba yafadda abantu batuuka ne bazuula motive nti omuntu ono ekyamusisa bwe tugatta kino na kino na kino na kino yali akola bwoti kaakati kankuwa ekkeesi ebungereza mu 2001 waliyo keesi ya Adamu yali mwana muddugavu bamusanga ku Thames River nga bamusudde awo bamusazeeko embiriizi n'omutwe n'olubuto balusaze bw'ogambye nti motive balina kwogera njogere ngambye bw'ogaana ogyogera anti newoba ogaanyi tekigaana kunoonya motive Abangereza London Metropolitan Police yatandikirawo okunoonyereza ne bajjayo omwana ne bakola gundi zaabwe zonna ne bamuziika naye n'essaawa y'akaakati keesi eyo yalimu okubeera unresolved naye motive baagimanye ey'omutemu yes omwana oli baagenda okumuggyayo era okusinza ku London Metropolitan Police be baayongera okuwa ekifaananyi ku kye bayita ritualistic killing abantu abatta olw'obugagga olwabiki babeerako n'enzita eraga nti neno yabadde egendererwamu kino omwana oli bamuzuula omumiro nga baali bagusaze siri ng'oli asaze n'akakirita bw'ati ne bajja bamuzuula ng'ebitundu bye bajjako embiriizi omutwe byonna oli yabisala nga expert ng'alina ekigendo kye bigenda okukola ne bajja bamuzuula nga mu lubuto bagenda okukeberamu nga munda mu lubuto baali bamunywesa
olutakataka olutakataka olwo bagenda okulukebera nga luva ku migga egy'omu West Africa liva Benue n'ebiragalagala ebyalimu bye bamunywesa nga bya mu miti gyamu Sub-Saharan era n'enzita gye baamuta ogenda okinoonyerezaako nga amawanga ba Yoruba ne mu South Africa bye bakozesa enzita eyo so kaakati nkulaga nti batute extra effort tunoonye omuntu ono kye ngamba nti Okello waaba yali akola ritualistic killing ez'okutta obugagga abantu abo babeerako nenodooza tebaamubulira nti no bakola bwe bati naye ye yamanya bumanya mu busulu bwe ye najja natta. Omulamuzi we yabadde amusalira yamugambye bw'ati ngenda kukusalira ekyokufa eri ggwe n'abantu bwewagaanye okwogera mwe mulina okubanoonya anti nkugamba n'abantu bwewagaanye okwogera n'abalala abalina endowooza ye yolowooza nti basobola okugaggawala nga basaddaasa abantu kibeere ekyokuyiga kaakati ekyo kirungi ye yamusalidde ogw'okufa naye olwate abasigaddewo wabeerawo abaamutuma bajja kusigala bakola tetubazudde ne keesi endala zijje batoli abamutumye oba bakola nabo kukyagenda mu maaso abakiri emabega kukyagenda mu maaso naye baakupapiza ze mbadde nkula baakupapiza bakirina kye njagala okubuuza Mwami Kasozi filozofa mu byafaayo mu bukulembeze n'amateeka n'emisango waliwo emisango egyali gisaliddwa sipiidi nga ekigendererwa kukanga abakozi ba bikolobero oba kukakkanya misima gy'abannansi si yengeri y'okukanga ngamba gyali gibaddeyoko emisango mingi eChina ekimu ku kyabakozesa baali bamuyita Emperor Hongu eyali afuga China nga bwozza omusango kaakati olweggulo ku 12 bakutanga public yonna eraba nga lwaki anti basobola okukanga bali obutadda kukola misango ekigendererwa nga kyaku deterrence era baagamba nti ababbanga ekiro abaakola emisango ekyokumakya baakeeranga kubatta then n'abaakolanga emisana ne wabatta olw'eggulu naye era tekyajjaawo obuzzi bwa misango tebwakendeera era baasigala bakyakola emisango ne bakimanya nti tulina kudda ku policy eya legal abantu basomese then nga teekawo ne strictness ey'amateeka okutta obusinga abantu basomeseza tekiko ne bungereza enkola baagivaako ey'amateeka agali strict ennyo ng'abantu tebasomeseddwa so kino kye baagambye nti no baakoze well and good kijja kulaga abantu nti naye impact yakyo ntono okukulwanyisa crime abantu babyerabira essaawa yonna ne baddawo ne balaga jjala so kye ngamba ekintu kino ekyokupa watya ne tumanya ne tuzuula ng'omusajja nga waliwo omuntu omulala kuba we baba olaba America we baba basomesa abasirikale babagamba nti omusirikale totta omusirikale ataminetinga bw'oba okuba essasi omuntu mukube gwe ku mutwe ogw'okutta si gugwo gwa Katonda kuba bakuleetera abantu abangi ng'oli bamukuba essasi ne ligira ne amasasi mukaaga n'atafa naga kaakati yamukuba ye yamutta ntya akatonda tiwatya ate nga waliwo omu so kaakati bwe kibeera nti omuntu ono yafudde Okello watyanga Okello yajja n'afumita ne wabeerawo omulala ate yabamaliriza abaana oba n'abasuffocatinga oba ebyo byonna byetaaga okunoonyereza tuleme kutunula butunulizi kintu kino wayinza okubeerawo olukwe nga motive ey'okukola ekintu kino ndala omusajja ono pastor musajja mugagga watyanga waliwo baakanda nabo nga bebayagadde okwonoona bizinensi ne bakozesa abantu nga Okello tubaleseeyo kyenjagala okulaga nti si buli bantu abazza emisango ku crime kati kambuuze singa Okello kizuulibwa nti waliwo abalala kijjako Okello omusango nabo ne babagana nono twamuzudde yabadde paati Okello tujja kumuvunaana ogw'okutta naye bali be baalina intention yesinga ey'okutta njagala kuwako keesi yali gundi yali Hongo Kongo baasindika omutemu ne bamuwandoza tyali emitwalo gya $12 agenda atta omugagga n'omutemu n'ahayalinga omulala n'amuwa $8,000 n'omulala n'ahayalinga omulala n'amuwa $6,000 n'omulala abantu 7 bonna paka eyasembayo gwe baawa omutwalo okugenda okutta kaakati bonna bwe baabaleeta baabafuna nti mwenna mubadde mu kikolwa kyaki kyakutta naye ani yavaako ssente ezaasooka
gwe twagala nannyini kirowoozo gwe twagala nti oyo ate ye yayina ekirowoozo oli yayina action kanzite naye teyayina kigayo nti omuntu ono mutta bamuwadde ssente so Okero ayinza okujja nga waliwo eyamukozeseza nti gwokero olumu nga tamayina kyakkola bamugambye tugenda kukuteekamu ssente begenda wali ofumite abaana gomala ofeeyo kiwedde nga waliwo amusindise ne twanguya omuntu ono n'okumugyawo n'obujulizi ne bugenda nga twali badde tukyasobola omusajja munnakenya bamigratinga to US ne baagalana omukyala yajja n'omwana we mu bufumbo obwo bwa Amerika amanyi ennaku bwebuma abantu abali ku byeyo nayagala musajja we munnakenya bali mu Amerika for like emyaka nga 16 atuuka eyo omukazi atandika okuwa omusajja omukazi ayenda afuna omusajja omulala naye tebannayawukana mu mateeka kati ng'omukyala ali mu laavu mpya ate ayagala musajja oli mupya anoonya bwe yejjako omusajja ono gwawangadde naye talina kati batandika okubeera awo y'okweyisa mu nkubo bati long story short boyfriend omupya nga gyewaka bwajja ewaka asangawo ekyana ekiwala kino ekyomukazi jukira tata si yakizaala abaddewo bwajja ewaka bw'amala okisangawo akikwata boyfriend omupya bw'akikwata maama akomawo nti maama omusajjawo bw'ati ne bw'ati yankutte ko maama tugende mu gundi naye yakukutte story yadda mu 8 eyakukutte ye taata w'ono wa wano sooli ng'omukazi ateeka bigambo mu mwana we ng'amateeka bwe googera ku mukyala nti omukyala aba mutuufu ebyedda omusajja bamusiba emyaka 3 omuwala ali mu myaka gye yayingidde 5 amalawo obujulizi alokoka bibeerawo alokoka ekintu kinnumiriza omusajja si yeye naye ng'asibiddwa emyaka 3 so ndowooza okiraba kesi eyo kesi yeeri kyenjagala okukulaga nti no sometimes abantu abakyamu basibibwa naye njagala nze naawe tukkaanye eyo mu layini y'amateeka kituufu ne sometime gwe tolabamu kintu kya deterrent mweno kesi ya Uganda no deterrent we tuneesibanga nti ngamba fonna olina woogirabamu element ya deterrent teriiwo nga ekyokubiri tolabamu kyagala kulaga nti ekituufu amateeka gakola amateeka tolina kugakakakola ekyokubiri abantu emitima gyewanise nnyo omusajja yakoleramu kye bayita broad daylight lubona omusajja bamukwata n'obuso mu sokisi n'abusikamu ne bamukwata nabwo nga obo bonna obusaabuleese kutemula omuntu atemudde alina obuso 8 buubwo bonna yasala abaana 4 obuso 8 bonna yabukozesa ate abaana n'omulamuzi yamugambye nti ensi tebamwangwira yali asobola okutta abiri tetugaanyi okukikola kati omulamuzi n'agamba nti byonna nga bimaze okubaawo ebintu bye yakola yabikola misana abaana be yatta teyabatta kiro ne bukyankya netugamba naye tutandikiddewa okiwulira ekyokubiri yeyeekubirira ne poliisi ebyo byonna bibeera ebyo ebintu by'okuba yakakodyo ke yabadde yasinze okweteekamu nno kankuwe Okero yasinze kweteeka ku kintu eki nti nze ndi mukuwa ddalu ng'ate yasinga n'okuwaako obulalu ne bamubuuza mulalu waawo asinga okwewaako obujulizi naye ate mu kusooka tekyali kyajja luvannyuma balooya bebaafu looya kyowa atakimanyi nti n'omuntu omulalu bajja kumukebera omutwe bakole ki amale gakola ekintu kino ekyobulalu wakirabye nti yabadde nga escape route ekyobulalu naye era kyabadde bajja kumukebera ate era newobeera sometimes emirundi ekimu batuuka kuba baleetako n'ekyokubeera possessed si bulamu wabula ali possessed nti alina ekiwambala
nti ekimwambala omukozesa ekyo of which ekyo mu misango egisinga tekitera kuba amawanga era bapuruvinga n'ekyo kyennyini. Kesi yali gundi yali US. Oli yagenda n'atemula mukwano gwe n'amala ne bamusibako nti atemudde mukwano gwe ne bamusibako nti nno ayina ebimupozeesinga ekintu kimwambala. Yes. Omulamuzi eyali mu musango yagamba abakatuliki bakkiriza mu kugoba emizimu egyo. Tuleete bagobe tulabe oba gunaamuvaako omuzimu. Mupuruvinga beyond ebyogerebwa. Kyenjagala okugaa nti emisango gyonna tuve ku muntu nti yeeyogeddeko mbuuze ndi mulalu, ffe tutwale ekyo tumuteeke kalabba kubanga n'amala amaze abagambye ndi mulalu ne bagamba manya si mulalu, n'amala n'abagamba nti nno nze kinsiza kwagala bugagga, ekyo ne mukikkiriza ne mulema okunoonyaawo ddala. Nedda obulalu bwajjamu nga bwe bagamba nti mulalu alabike tiyabadde mu mbeera nga balina okuprovinga. Kaakati nawana ekyobugagga mwali kipuruvinze. Ate ekyobugagga tekyali tekimugisaako nti si ye yatta. Ate naye ati motive gye mugambye omusajja ono ekyamuttisa abanze kye ngamba wayinza okubeerayo motive si endala. Yes, tuleme kutwala kino kubanga yagambye bugagga n'obugagga babupuruvinga. Uganda yayimiridde ku kye bayita speed trial ekyakulaza ekyokusatu kukakkanya kibambulira nakityo, ekyokusatu n'abantu okumanya nti Uganda amateeka gakola, amateeka ate musana. Obuzibu leero osuso debate ng'otwalidde obudde, simanyi interest gy'olina nnyo mu kintu kino. Nalumwa nnyo abaana abo. Omanyi ekizibu ate abaana abawala be battiranga entebe nga tewayomba nnyo. Nayomba. Olulyo wakolawo ki? Lwaki speed trial? Lwali bafunye justice agamba nti oyagala justice bagirabe. Tukyagenda maaso. Yes, mbadde nkyakulaga nti okere ekyokutta tetujja kukigaana waabanga naye obujulizi naye obujulizi obusinga ennyo bwakwogera bwogezi, obujulizi obuli scientific obusinga tetubulabawo nnyo. Okero natta n'abulwako akasaayi konna akamumansu nga n'enkoko wooba ogisala lazima obeerako ekimansuka wali. N'akamba akaliko omusayi ne tulema okuliyetinga nnyo fingerprint. Obwambe bwali bungi watyanga akalumiriza okero kaateekebwamu buteekebwa mu bwambe obungi kubanga tulabye crime scenes ez'enjawulo nga ba forensic experts bacontaminatinga obujulizi. Germany waliyo platinum murder case. Bagenda okuzuula ng'omukazi omu obujulizi yenna gwe buluma nti yakola omusa ne bamusiba ng'era yakola emisa. Bagenda okukizuula ng'omuwala yali yafuna dda swabs buno bwe bagirawo okukola DNA nga yabufuna ku muntu omu bungi. Buli we baleeta omuzi w'emisango anyigawo kali kaswaba. Yali yamwagalira musajja yakola. Kukweka bujulizi bamugula. Abakola ebive ne bamugula kweka obujulizi. Nga bateekawo bwawe ne babuza obujulizi. So nawano ku bwambe obwo bwonna obungi omanya waaliwo ekigendererwa. Omutemu ajja n'obwambe obwo bwonna obungi ku bwana obuto bwagenda okutta. Kisoboka okuba nga omusiru yajja n'obwambe bwe waati ne wamanya tujja kunyigamu akambe bwe kati. Ekyo nakyo kiriawo. So kesi eno obutuufu bwayo twalikoze nga kesi eyali e Botswana. Kesi ya Botswana baali bamuyita Megomatisi iwe Botswana. Baamutta musajja mukulu myaka gyali nga 26. Baamutta ne bamusaako ebitundu by'ekyama ne bamusaako buli byonna ne bibula. Ne bamala poliisi e Botswana netandika okunoonyereza. Ebimu ku bye baamuggyako obujulizi bwe baamala ne babubusa okutandika okunoonyereza okunoonya DNA n'ebirala ne babibusa. Ne batuuka okunoonyereza obujulizi nga it was a ritualistic murder. N'ebitundu ebimu bye baazuula ew'omuntu omu gwaga nti nomusawo ne babibusa poliisi. Abantu abulijjo we baamala okubibuza obujulizi bwonna ne bamala omusango ne bakusana ne bagamba babuliddwa obujulizi. Abantu ne beekalakaasa ne bakuba omukwekaabirako ne bagamba tunoonye neutral investigator ne bakima Scotland Yard. Scotland Yard yajja n'enoonyereza n'emala n'ewaayo obujulizi. Botswana yabubuza tebwadda kulabika. Oba Scotland Yard paka kati ekigendererwa kyali ki? Abaali mu buyinza be bamu ku baali involved
mu kutta omuntu oyo. So ne bakweka obujulizi bwonna ne Scotland Yard bye yanoonyeza ne bibula. Emisango egimu giba gyetaagamu ba Newton investigator. Scotland Yard togituusa wano eyo keesi neeteddayo obuto ne bagirivaasinga. Tuba tujja kugizaayo tulivaasinga tutunule omwana ono bagamba yalimu yagenda e Butabika. Tutunule e Butabika. Bagamba yakola bizinesi ne zigwa. Mwafunako ku bizinesi n'obukakafu bwazo era mwagendayo ne mumanya ki ekyasuula bizinesi. Yatta ku mwana ye yennyini era yabibagamba byabagamba bye muteeka mu bujulizi. Buli byabagamba natta omwana nenkola bwenti nemala nenkola era obwo ne mubutwala nga bye bituufu. Abantu ba bulijjo bajja ne beeyogerako nti be bakola keesi wesi ne wesi nga si bwe batuufu. Abantu bakozesa abantu bwe batyo olumu abalinamu akakyamu ne babalumiriza ne bakola emisango ne banyigawo abantu bwe batyo. Genda olabe Richester on fire e Germany. Waliwo omudaaki yali yalwala obulwadde obw'okwokya buli dakiika ayagala kwokya luyiira buli kamu abeera na bubiriiti. Naye we yajja e Germany Hitler n'amanya yakozesa chance eyo n'ayokya parliament ne bakwata omusajja oli gwe bawanika kalabba nti yeyayokyeza parliament. Olwokuba bamanya mulimu alina obulwadde bw'okwokya tufunye we twekwasiza teyawona. No kero gwe bagamba alina ku hiso yattako omwana yakolako kya essaawa yonna okumusindika ku crime scene wali musobola okukolerawo bye mukola byonna ne mulumiriza Okero. Nze kyenkugamba tusooke tuddeyo tutunuulire. Okero kigendera ki ekyali musizza abaana abo abaana bonna n'ava ku masomero gonna n'ajja wano n'ajja ku ssomero eritaliiko kamera eritaliiko musomesa ali awo eritaliiko ki natta omwana taliiko yadde na musaayi nga n'enkoko ogisiba ebigere n'ogisiba wali ne atisi ne gukumansukako akatono ono tewali. Ebyo byonna byetaaga okuddamu okwebuuza lwaki yali kiriini nnyo bw'atyo, lwaki yajja n'obwambe bungi, lwaki Okero wajjira kamera tezikola buli kimu kyonna. Oyinza okwesanga nga motivu ya wano nnene nnyo. Omusajja ono oyinza okwesanga nga bizinesi ze zirimu bwe bakaayana ba partners. Twali badde tusooka ne tutula ne bizinesi z'omusajja ono ne tuziddako zatandika zitya. Yes, yatandika atya yali ne baani ne batuwa information ena ku business. Nange ndabira ddala essomero lino obutabaako kivunaanibwa na kimu. Kiba tekiriiyo. Babasindikeyo emyaka 2. Abantu bangi Nuruddin bavunaaniddwa emisango in the wrong way ne babazuula. Omusajja omulala wali owiddeko oluyimba lw'aba Abbas lwe bayita Eliute. Luli awo nti he was only 19 when he was sentenced to death. Oyo story was a true story mu 1980 baali bamuyita Eritero Sanchez. Omwana yali bambi nga abirongera ku zino tribes ezaali sezaagalibwa ennyo mu Europe oba Jeps abasosolebwa. Bagenda ne bagenda okubba Jawel edduuka. Poliisi nejja mu kukuba amasasi poliisi ne bakubiramu eyali atambula. Omusango bagusiba ku mwana ne bamusalira ogwa madda myaka 19. Nga lwaki baguteeka ku ye? Poliisi mu kugira yattamu omuntu n'olwekyo madda case bagissa ku mwana. Ne baleeta obujulizi ng'omwana ye yali involved n'okutta ne bamusalira ogw'okufa ku myaka 19. Omwana n'atoloka ebbanga lye bamusiba abantu bamukweka okumala ebbanga ne bamuyigga paka bwe bamukwala ne bamusalira ogw'okufa. Gavumenti ya Francisco Franco bwe yavaako ne bazuula ekituufu ng'omwana oyo teyali involved mu kutta ne bamuta. Era omwana oyo yaviirako nnyo okukyusa endaba yaki justice system bwekola. Yensala y'emisango. Yes. Nti abantu bangi baba innocent baba implicatinga ne bakweka abantu abamu. Keesi eno webeera bwetyo oba essomero abazadde oyinza bawonya otya ebiwundu? Abazadde ng'oyise mu kkooti okubawonya ebiwundu paalamenti yali badde eyisa kaakati resolutions ez'enjawulo. Ne tugamba nti buli nasale school oba naye kaakati baleesemu bya kisungu kugoba nasale schools ekitaliiyo dekeya. Baali badde bagamba buli dekeya erina okubeera ne requirements bwesi ne bwesi. China bakulaga buli kyalo kirina okubeera ati buli bantu 100 balina okubeera ne dekeya ezisukka 4.5. Dekeya zino ezimu zibeera congested abantu ne balema okumonitaringa abaana. Tuddire nti buli dekeya yeetaaga okubeera ne minimum y'abaana n'abasomesa bwe bati. Buli dekeya erina okubeerako kamera emonitaringa. Dekeya erina okubeerako asikaali. Dekeya erina okubeera tomala gatuuka mubaza omuzadde ava atya n'atuuka mu baana ng'essomero mutunula muti
temulina na reception, temulina na isomero lya kikaaki. Omala gajja n'oyingira paka banaatuuka ne mu biyigo by'abaana. Erisomero lya kikaaki. Mulina okumakinga sure nti omusajja gyayite mite mwana wo kigwolina toyagala kinjaga kugenda wano. Okay, nsonga kyekutwalayo. Naye si kugamba nti omala gajja gwe nosaa n'ogenda mu baana n'ogenda mu kiyungu n'ogenda buli wamu n'ogenda otya oyo yonna negligence twalibadde kakati tulambika. Nze mbadde mmanyisa twalibadde tulaba ku basomesa nga nabo bali mu kaguli. Abasomesa tetujja kubateeka mu kaguli wabula tujja kusooka kukola temujja kumala gateeka nga bantu mu buguli kubanga negligence tulina okugizuula tida negligence kakati ne omusomesa yali ku lubaawo ne yali eri naye tumusa tulina mwami Kasozi daycare ekola mulimu ki? Kulabirira abaana baali babalabirira anti kakati kubona atunulidde negligence tuleme kuleka n'agamba ati kyeŋŋamba kiri kiti tubuuzizza point lwaki okola daycare nti nze omwana owange omufo ky'okumuleka ng'ataayaaya nga taliiko alabirira kamutwale abalina obudde bamulabirire bamuseeko amaaso kubanga bwe mumuleka wano ayinza okugwa mu mmotoka abatemu bayinza omumukola kati ate mumukuwadde okulemererwa kubaawo olaba ne bamalayika abaali bakuuma olusuku Edeni omusota gwabatolokako ne gujja gukonvinsinga Adamu. So okulemererwa kubeerawo naye tulina kunoonya ani yalemereddwa tetulina ku applyinga collective punishment. Yes, tugamba abasomesa bonna si bonna ngambye abavunaanyizibwa tulina okukola investigation entuufu. Asikali yaliwo teyaliwo ani yagaana okuteekawo asikali watya nga yalina ekigendera nti tetujja kyeŋŋamba twanguye nnyo okwanguya ekintu kyokero ne tukonkuludinga nti kiwedde okero no tubadde tukyamwetaaga okulaba nti no twekizostinga possibilities zonna eziyinza okuba nga zafiiriddeko mu madakeesi eno. Okero tutunule history we emabega omwana gwe yatta n'amala n'atavunaanibwa kiki ekiriwawo okero lwaki teyavunaanibwa ekyo tetukitunuulidde. Then waba teyavunaanibwa naye nga yatta n'amala n'alinnya n'agenda mu Amerika mu mirembe eyatta ani awo alina influence etambuza okero ye n'alina yes then n'amala n'akomawo e Uganda mu mirembe n'ayinaina ne batugamba yarisivingako ssente n'akola ki ebyo byonna twe ssente zaali zajja kukola ki mu miliyoni 600 ebyo byonna ne tutabyebuuza watya nga ze zafacilitatinga omwana wano abatukuba bo mu Kyaddondo Rugby Club Yisa Luyima esente bazimusindikira busindikizi wano yasooka najja Uganda n'abeerawo nga tannafuna ssente zitambula kulambula bifo bya kkuba ne bamuweereza ssente era ssente ze zaavaako okukwata baali bamuyita gundi Hussein agadde e Kenya ne bakwata baani nti ye yavaako ssente essente omwana ze yarisivinga ono baazinoonyerezaako we zaava watya nga waliwo sponsoringa so tetuganye okutta okero yadde kale nti nooba ye yatta naye tunoonyereze. Njagala kuwunzika eno okero baba ye yatta asaanibwa okuttibwa tasaanidde. Okero waba ye yatta nga ddala yali so gundi asayira nti teyaliiko mulala basobola musalira ekibonerezo ekyo ekyokutta naye weeba eri ye yamutuma naye asaana aleete ate oyo yasinga okubeera ki omubi kyova olaba nti no oli wagamba nti no kati keesi ya Kajubi keesi ya Kajubi eyasalira ddala obulaga ate yafuuka witness okujuliza Kajubi eyasalira ddala obulago yafuuka state witness nti oli ye yantuma ekitegeeza oli ye yalina ekirowoozo ekisinga ekyokutta ono ye yali okola olw'okuba bamuwadde ssente motive ono okukola ssente yali implementa naye oli tusooke tutunule okero ono tayinza kubeera kyeŋŋamba ekyo tuleme kupapa keesi eno yabadde yeetaaga okunoonyereza kungi nnyo okero okugamba nti yali anoonya bugagga yagenda ku musawo wawana tetulabangako munnabyabufuzi gwe baaleetera omutwe ku paliyamenti oyo kyekyaddiire mwanoonyereza gye gwava neyagusala awo tetwogedde naye wekituuse ku ono kuba mwagala details lwaki details tetwakikolera ku mutwe ogwo gwe baleeta mu paliyamenti lwaki tugikolera ku ono okero lwaki details tetwagikola ku baana be battiranga entebe abaana be battiranga emakerere ku university abawala ki details lwaki tetwagikola so tuleme kuddira ku muntu ono okero gwolaba soanze kyeŋŋamba nyina ekyo kyesikkaanya bwe baba tebabikola ku baana b'emakerere
nga tebabikola ku bawala b'ente nga babikoze ku baana ekibuuzo kyandibadde nti banaasobola okukimaintaininga ate banaasobola balina obusobozi nga n'omusango gwa katanga baguvuluga okukamala golako n'emisango emirala ogulemu ssente bagagga kakati osawano bagugulana yes bagagga bagugulana kakati awo justice gyogamba deterrence tukoledde kwokero ndi kwokero nti okero bw'aba atandise kale my prayer gamba nti banaasobola kimente batuyambe tebajja tubalabeko eggomba tebajja kisobola tubaagala bagende waani tebajja kisobola kubanga kivumbi naye afune obwenkanya kuba tujja kizuula nga Muwanga Kivumbi si ye yatta kyenkugambidde nti wano singa tutwale tukutta Muwanga Kivumbi singa ali kalaba singa naye keesi bagikoze bwe bati bagira byaliwo ebiti tuleme kuddira bantu tuleke justice yerage nti si kugikaka wekiba nti nookera tusooke tukole okunoonyereza abaayo gundi ogwebuddo bo tebaali baana abo bakadde no lwenkugambira zisobola okuvaayo ne zinoonyerezebwa kyeŋŋamba kale kino kipya kigenda kukozesebwa ku bipya oba ne ku misango ekikyali ekisisi naye enoonyereza gye banoonyereza omanyi kati abazadde bali relieved-ko ate no gavumenti bwezi tozikola baddira omuntu ne bagamba olw'okugira katuteekewo abazadde sigamba nti ki era tenti yakubye endulo era okukakana sikugaana naye tutunulirewo possibility ey'okuba nti n'abantu bakozesebwa ne wabeerawo abakwekebwa abakozesa abantu bano so twalibadde tunoonyereza amazima geeragire ddala nti essente ze yafuna zaali zaavaawa omuntu oyo yalibuuziddwa bano bonna abaanegirekitinga ne batakola ebyo byonna baalina kigendererwa ki watya ng'oli yaleka oluggi luggule n'amanya nti omulabe wagenda okuyita so abantu b'essomero management y'essomero na buli kimu beetaaga ebibuuzo ebiwerera ddala tulabe waliyinza okubeera wayonoona bizinesi y'omusajja kanzitirewo abaana bizinesi oba naye naye okwesaddaakira n'okubeera ne bapartners ng'oba omusajja yabaluma ne bagamba katuonoona essomero ne bakozesa ono omulalu nga Hitler we yakozesa ayokya omuliro nagaa katukozesa eno ndaba alina ku kahisole kali nakano ye ekyamujja Amerika kyo mwakimanya watya nga waliwo eyamukukusa nti jangu okole mission bwetyo ffe tuddawo tugenderawo Amerika yabagamba tebamulinaako gundi likodi yonna but boogera bwogezi nedda babuuza ebintu by'okubabuuzaani babuuza state department babuuza state yawa muyina okwesitula ku kesi gyenkuganonyini muleme kwefula ku kesi ya Adam gwe bakwata Metropolitan Bungereza mbadde njikunnyonnyola wano Adam omwana yafiira e Bungereza mu 2010 baatuuka n'okwesitula ne bajja banoonya Nelson Mandela mu 2000 nti tuyambe olikodinga eddoboozi ng'osaba omuntu yenna amanyi omwana gye yava extra effort ne bakwata omusambi w'omupiira Nwankwo Kanu mu Nigeria twogerere mu lulimi olw'Enigeria tulabe oba tuzuula omwana ono tumanye ekituufu ne bamala n'omukyala gwe baakwata Joyce Osagide ne batuuka olaba Kasozi yes bajeti ya Bungereza ne budget ya Uganda ne kurayimu ey'Ebungereza eyawukana nene ne badde nnafu nnyo kati kyengezaako kugamba budget y'abakulu ebimu byoyogera bituufu byonna bituufu na wano tusobola okukola ku budget yaffe tusobola kakati kale tusobola kulinnya nnyonyi kwokero mbu tugenze kumunoonyerezako ki ekyamuleeta no ng'olwedde ye waali tumulina wana abalimba ate agenda tulimba atya oyinza okwerimbisa bakutte human nature otwasinga human nature kubanga oyogedde omuntu asobola okujja gwomanyi Oluganda omuntu bagamba kamwa kabi tetujja kugenderanga ku kamwa kabi nze nkugambye kakati oli atamidde buli mutabifu byayogera tugende nabyo nti bituufu singa bajja ne bagamba nti n'omuntu afiiridde wali kale ffe tumusemba otamidde ng'ekyo tutwala ekyo nga tutono kubanga bakuyita bajja kutunuulira ne bamala ne baprovinga yes kyeŋŋamba n'okero twetaaga bamunoonyereza okwo okunoonyereza si kwe kumala nga temutunuulidde lwaki essomero teryalina kamera lwaki essomero access eriawo buli omu amala gayingira ebyo byonna temutunuulidde nannyini ssomero oba alina obuzibu bwonna mu bizinensi temutunuulidde possibilities endala zonna mwe mukutte kimulayini emu payipo okero yagambye kino we tunaagenderanga ku keesi bwe zityo tugenda kumanyiza tusibye buli bantu abasinga mukulu Kasozi nsaba osibula abantu nze nja kugamba abantu nesiga eddamuzi olyongera otuwabula nja kugamba abantu
nti nno emirundi egisinga tuleme kutwala bintu nga bwe tuli nti nno yesu we birina okubeera biri so provable nti ono yabikoze byonna okero yakola ekyo yamala yakuba essimu nze nakoze bino yababuulira nti nze naliko egundi nze nakola bweti byonna ne tubitwala bwe tutyo tulina okugezaako okuadvancinga skills zaffe mu kunoonyeza keesi ki bwe zityo tuleme kugendera nga bugenzi bw'abantu batuliidinge tugezeeko exhaustinga possibilities zonna ze tulina mu kunoonyereza emisango tugezeeko bagezaako okuri-enactinga okero yabala re-enacting okubalaga bwe yatemula ne bwe yajja lwaki tebakola kuri enacting ng'eyatemula ono omulekikyala w'emukono ye baamutwala n'abalaga bwe yabuuka ekikomera n'abalaga bwe yakola buli kimu okero bagezaako ne bakola re-enacting ne balaba ng'asobola okutta obwana bonna mu ddakiika gundi n'asobola n'okuyombamu n'omusomesa mwabikolako re-enacting oba okuddamu okuliconstructinga crime scene twalisuubidde baalireese ne bateeka wali abaana basobola oteekawo oddola oba ekintu kyonna oba kaddevu oba anything ne bateeka wali omusomesa ne bateeka wali ne balaba okero bwe bagamba nti we byakolebwa okero asobola okubinnyonnyola nti we byali tebabikoze byonna waliwo ekikyamu waliwo ekiri emabega okay kambasibulire wano tujja kuba twongera okusisinkana omulundi omulala nze Nurdin Ntege omukulu Kasozi Samuel philosopher ensonga bwatu bwaziraba bwe w'amateeka manyi olina kyolabyemu kyolina okutuwabulamu ekyokubiri ebirowoozo tebibadde bibi olumu okupapirira ennyo tuyinza okumaliriza musalidde Nurdin ng'ate Kasozi yakoze eki yazizza omusango oba ne muguleka ne tutafunamu kye tubale tugenderera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.